Ochalaba okwanjula n'embaga. Ala wuuyo atakuswazizza. Bambi. Osaana omuwa kahaaga mukwano. Bambi. Mami agala kugamba mukwano. Mama wange omulungi nkwebaza nnyo. Isooka nkwebaza olw'okunkuza obulungi. Kubanga omwana bw'atakuzibwa bulungi ayinza obutatuuka ku makulu agafaanana bwe gati. Mbaddewo ebbanga lyonna nga nnindirira Katonda mu bugumiikirizo olw'empisa ze yanteekamu. Era n'omusajja obaoliawo kwe yakola ki kwe yasinziira. N'olwekyo nkwebaza olw'okunkuza obulungi, olw'okundera, olw'okumbeererawo. N'olw'okuntegekera omukolo gw'ekitiibwa mama nsiibye eno TV agirese nga kyamagero gengi. Mbadde sikimanyi naye nsiimidde ddala Mukama akunjagalira kumpangaalize akumpeera obulamu kubanga onsanyusizza. Sibye kyano nnyabo. Bulungi mukwano. Sibye otya nnyo. Bulungi bambi. Laba kawalako. Kanyumye okitegedde. Owulira otya leero ng'omulabako? Essanyu lingi nnyo. Kuba gwe mukolo ogusoose ne maka gange muno ye mwana asoose okundeetera omutabani. Nga guddewo bulungi. Emikolo ginaggwawo wano? Tegijja kugwa era weetegeke ojja kudda. Okitegedde? Amiina mukwano. Oyagala mugamba kimami kyaba yeesigamako mu maka ge? Kisookera ddala kwesiga Katonda. Yaba akulembera amaka ge obufumbo bwe. Ekyokubiri okuwa omwami w'ekitiibwa n'obugumiikiriza obulungi ne mu bubi babe bumu ajja kuwangula. Kale nnyabo toyanziza mukwano mugole katukuleke naye muyimukeemu newankubadde munnange tukonemuko kaddansi. Kaakati nze nina akayimba kenjagala tuzinireko oba mukamanyi? Bakayita Katonda yabaddemu ey'ensonga. Katonda yabaddemu ey'ensonga. Katonda yabaddemu n'ensonga. Katonda ali mu bw'ati asinga. Tova ku Delta TV tukolere tukatwongera okunyumira omukolo nkwagala nnyo.
Kalulu. Mwana wange kitambala kisume. Ekanzu eno nsaba olunaku luli ennaku z'omwezi ttaano ogwokuna oyambalira ddala mukama akuyambise. Bannange kampulira engalo ez'amaanyi n'akalulu nga ttaano. Mukama akuyambise. Waaw. Mutabani totunuza mu nkanzu eyo ekola mulego peyiti. Six, five, Gamongera Kasimairo, Gabba Nicola Mufumiro Yamami. 1, 0. Congratulations. Abadde atandise buudiisa. Where is Patikani mujye kusabinga eno batata swali yomujireke yetambule mujye babawe swali endala ayikoze kukenkenyi basanze wano wakatikati etambule swali girekeyo muwala wange girekere okwongeza oyo ajjakakola batata bonna sabinge swali mugirekere taata oyo yatasabinge banne wewetu batata swali girekeye wetambule kati Julius wereke mwanyoko mufune swali mugende wa mami mugende musabinge mami ate mugende kambo ka muwala n'abanyanyi musinge n'abanyanyi musinge awo basi mukubirengaleza amaanyi sibirira obubaka mu bigambo byo olwana olulenzi olwolaba olwewombese mu maaso go mwanguye bannange egiresange nange owe wange ndeke sikulwanga nzimbaga Fiona ngagange gasasika ate kulwa okeerewa ku mukolo n'akuluuza oluddewa ndaba okanula amaaso Dadi wange omulungi kuyita bwekyo kubanga olera obulamu bwange olera omutima bwange kyenava nsalawo kuyita dadi era nga nsikiriza mboza mu kifo kya dadi wange ojja kundera nga babadandera ndesa akalabo kano si kanene soka okwebaza okujja mu bakadde bange n'otanswaza n'otanjiwa mwana wange kuli kange taliiko nfu tubadde tugasuka agakawungeezi kaleero kati ndesa akalabo kano nansaba ogira olyako nyako ku bino mpaka lwendajja wekiri engalo ez'amaanyi omwana wange mukwateko bwoti ku mukono okuyimira katono osasi mwana mulenzi bukyazi obubaka obwadde bugende ewa maama mwana wange addatuddewo naye amazina ansiikiriza simulaba obubaka obwo bwagenze wa maama waliwo obubaka obw'enjawulo bannange nga maama bamwebaza yebale nnyo okunyweza ekitooka abaaluno banyweza butanda ate ne bukutuka oba kiki yali luddawa olwo muwala wange Silvia semberawa
obubaka obwo bukwase muwala wange Sylvia bugende direct wa mami bubaka bwanjawulo nnyo mu kitiibwa ekyo bugenda wa maama bas yuwamu omudigido abako basiibula bagende webale nnyo webale ddala Congratulations abagole baffe abona kurero mwe bali kwera ngate mwasalo ni mugamba nti omukolo mwina guleta ku Delta TV. Delta TV erina okulaga omukolo gw'okubanga ekyasinze okulaga omukolo tuguwa obudde tugudda mu remande efaanane tukuteeka ku YouTube ate ffe bwe tusuubiza tutuukiriza engero kugamba nti mukwano mu kalowoozo kaffe olunaku leero omukolo guno gwe twabaddeko ogw'omukyala Fiona n'omwami we Charles Kato nalabye abantu abasanyufu abantu balina engeri gye basanyukiddeko Delta TV ng'ogijjeko naye ne basanyuka throughout omukolo gwonna kyono kyongera okulaga nti mukwano nti singa bakuyita ku mukolo gwonna nigwa okusanyukirako abagole ebiseera ebisinga tugenda kamera zaffe ne zikwata abantu ng'omumwa gukuli mu nnyindo ng'ogerera omugole oyogera kino nakiri onyimba gwakola ki si bwe kyabadde ku mukolo gwa Fiona bannaye abantu bonna abejjanira abadde ku mukolo gwo mbatumire nyera mbaagala nnyo nga mwalaze essanyu omutima ogwagaliza gwe mutima era ogufuna mukwano bwe bakuyita ku mukolo omulundi oguddako nsanyukirako banno gwabasinga okuba enduulu gwabasinga okuyimba gwabasinga okujubisa omugole omuteekemu essanyu nti Katonda naye alaba omutima omugobero okikoleddemu tomanya nawe nekijja ewe tulekerawo okwenyinyimba ku mikolo gy'abannaffe oli ne bwabeera alina kyeyakoze oguba omukolo gwe biteeke ku mabbali omusanyukireko si yakulemesa okubanga kwetonda tuuka ku gugwo sanyukirako banno bw'obanga obadde mu bagenyi abayite tomanya naye luliba olwo ojja kufuna omukolo babita Charita Mazimanvu sinze waneno ku Delta TV tukole Charita Zbairwali yanyambaza yankoza akabiri ne makeup ate nga twambaza abagole abayambaza omugolo ono osana tukwasa omukolo gwo gwonna ne tugutegeka mukwano ate nga bannaffe abanjovu estates abo bali wali Nasana ku Nasana Business Center bajja kuguza ettaka ku kibanja Mpala ate wasangibwa ne office za Njovu Junior School Nasana wamala mukwano era nga abo nabo fees basalako bakiriza n'ekibanja Mpala nga n'ebikozesebwa obifuna weekend obanga tonda bakubeera ng'otega diro eyingiza akasente diro yino jengusigidde okuva mu bannaffe aba Delta TV abakuletedde fuuka binojjo promotion ogenda kuwangula sente ogenda kuwangula emmotoka ogenda kuwangula boda ogenda kuwangula ekitanda entebe kuuka ebintu bingi kyolina okukola kitono nnyo ngawunzi star 238*8# bakusaleko 10,000 ezo 2 gyokoma okubeera ng'oteekayo gyokoma okuyingira mu kalu ojja kuba oliawo nga akamesigi kajja ku simu nga bakuteereddeko akakadde sente ng'ogenda kuzifuna mu bwangu kikole kati nange nkikola nkwagala nnyo Mukama Katonda kunkumire bafita Charita Mazimanvu Emma mu studio nkutumiddeko William hi nawe nkutumiddeko nawe alaba Delta TV Asmat nawe nkutumiddeko nabona betukola fena ku Delta TV mbagala nnyo Mukama bakumire tewerabira fuuka binojjo sirimba leero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda egukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siriase